lekera okuvuma mpuuga kikimanyi ndimukolera mu service ekaze ndi muganda lekera okuvuma mpuuga ulira kale lekera okuvuma mpuuga mubi mpuuga mubi nga ogamba ono kato mumusumbuira bwere ono siye Waiswa. Ensonga za Mathias Mpuuga zifuuse namulanda ng'amabeere g'embwa anti buli olukya entakera zongerwamu obunzaali okuva ku njuyi zombi. Wenjogerera kaakano zifuuse baana baliwo ng'enguzi kossa n'obwavu buli lwewasiza eggwanga lyattu Uganda. Ennaku eziyiseeko emabega kaabwe muganda wa Alex Waiswa Mufumbiro amanyikiddwa nga Kato yagudde mu mbi za mukulu we era n'enseka n'enkuba obuladde. Neŋŋamba mmwe mwenna abadde baliyo nga mwewaana okufaanana bannammwe abamu agifuula mirimu abamu mweyita ba junior ne mwenogera ensimbi. Naye kaakano mu ggwanga lyattu Uganda gulabika kufuuse omusango ogw'amaanyi ennyo era nga oba olina gw'ofaanana olina okumubeerako. Embeera ze yeeyisa atya kuba bye yeeyisa ssaawa yonna byandizza omuzigo ku sayidi. Abakulu bano bombiriiri bw'obeetegereza enkalira tebakoma kuba balongo kyokka wabula mwanattu bafaananira ddala ku kira binusu bya bitaano. Namugereka Ddunda bwe yali abawunda mu mbuto za nnyaavu yakola Omungereza kyayita copy and paste. Tujjukira lwatu ffenna bannayuganda omwezi ogwamukulukusa bitungotungo omwaka 2021 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali wamu n'olukiiko oluddukanya ekibiina kya National Unity Platform baavaayo ne bawa Alex Waiswa Mufumbiro okuba omumyuka w'omwogezi w'ekibiina kya NUP ng'amyuka omukulu amanyikiddwa nga Joel Ssennyonyi. Wabula kasookedde aweebwa buvunaanyizibwa buno abo bonna abatakkiriza mu kyakkiririzaamu ate nga balirwedde okumweŋŋanga. Yabafuukira akayinja mu bigere, yabafuukira akabizi ak'ebitanga era omu ku baami abaasimula bugolo Alex Waiswa Mufumbiro okuli omukulu amanyikiddwa nga Frank Gashumba anti oyo buli wamusanga amufuula nkoko baana kubazaala ate nebafuula akatebe. Omukulu omulala kaakano ye yali akulira oludda oluwabula gavumenti mu paliyamenti yattu ya Uganda omukulu amanyikiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba. Oluvannyuma lw'okwenyigira mu bikolwa bye bye bagamba nti ebyokulya enguzi ne babaako ensonga ze bamugamba z'alina okwasaganya n'okutuukiriza bw'anaaba anaasigala atambula nabo nga si kufuuka eyeeyawula ku mugendo emala n'efuuka kaasa. Wabula Mathias Mpuuga olw'okola eggume ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba ensonga zamwefuulira era Waiswa Mufumbirwa n'asalawo okusikayo ekiti kye n'atandika okusabula. Kumbe bino binyiiza abamu abali ku lusegere lwa Mathias Mpuuga ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano kussa n'abawagizi be abatonotono. Kino kyamanyiddwa ensi oluvannyuma akatambi akatambudde ku mutimbagano abakyala n'abaami abateeberezebwa okuba ab'eŋŋanda z'omukulu amanyikiddwa nga Mathias Mpuuga abadde benaanise emitega nswera kussa n'amagomesi bwe baavuddeyo ne baagala ogunonaku awe okugudda buteba ng'abazannyi b'omweso bwe bakirambika nga bagezaako okwagala okumubuuza lwaki ovumanga omukulu entakera. Tokkiriza nti asobya naye tolina muyisaamu mbi ng'enjogera yammwe bweri wabula omu ku bo n'abagamba nti gwe mugezaako okusasuza ekibi ekitali kikye si yeye ono ye Kato. Effujjo baamukozeeko lingi munywanyi okuli n'okumutikkula seppeewa ye ku folooma wabula omukulu ono Kato yatulaze obukulu obwa waggulu ennyo n'atulaga embeera ey'ekisajja kikulu anti baagezezzaako okumuyisaamu amaaso okumutyoboola balabe oba ava mu mbeera. Yasigadde mukkakkamu era ng'amwenyereketa ekyamuleetedde okuba ow'enkizo mu nneeyisa ku banne ababadde bazze omuweŋŋanga. Alex Waiswa Mufumbiro yaani ono afuukidde oludda oluli mu buyinza akayinja mu ngatto abafuukidde ekyewalula nga omusota. Mufumbiro mwana nzaalwa yeeyidinda oba mu kibuga Jinja mu disitulikiti esangibwa mu buvanjuba bw'eggwanga lyattu Uganda mu bwakabaka obumanyikiddwa nga obw'Abasoga. Alex Waiswa Mufumbiro yazaalibwa mu mwaka gwa 1976 mu disitulikiti ey'Ejjinja n'atandika okukakkalabya emisomo gye era mu Busoga wabula olwamala ng'agenze mu misomo egya waggulu oba gye tuyita egya siniya yataggulula ebigere bye n'ayolekera ekibuga Kampala okugezaako okwongerayo emisomo gye. Era bbaluwa ye eya siniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga
yagifunira ku ssomero erimanyikiddwa nga Kibibi Secondary School lino nga lisangibwa mu Butambala era ng'amaze sinya ey'omukaaga ogikuba oluku mu mutwe yeeyerukira mu kibuga Mukono okwegatta ku Uganda Christian University oba UCU okukakkalabya emisomo gye egya waggulu. Yasoma mateeka era wenjogera bino nga naawe ompuliriza musajja looya ajjudde wabula ekyokuwoza emisango tatera kissaako nnyo nsiira atera nnyo okwetaba mu mikolo kw'ossa n'okwogerera ekibiina kye ekya National Unity Platform kuba gwe gwamuweebwa mukama we Robert Kyagulanyi Ssentamu era bwe mba njogera ebifunze musajja omulimu guno agukutte kisajja kikulu anti yeewuuyo buli w'omusanga aba asabula okukira gw'omanyi. Waiswa Mufumbiro ebyokuba omukulembeze yabitandikira ddala ng'akyali ku ssomero anti yaliko guild president wa UCU era ebitatambula bulungi byali bingi ne byeyatuukiriza byali bingi. Waiswa Mufumbiro nayo kennyini mu kalulu akawedde yavuganya okukiikirira Jinja City South Division mu parliament y'eggwanga lyettu Uganda wabula akalulu kano tekamutambulira bulungi yafubutukayo n'obulu1964 akalulu kaneeno kawangulwa omukulu amanyikiddwa nga Timothy Batuwa Lusala ngono w'ekibiina ekimanyikiddwa nga Forum for Democratic Change era nga yafuna obululu 481 nga yajjayo omukulu amanyikiddwa nga His Grace Moses Balyeku ngono ye nannyini wa leediyo emanyikiddwa nga Baba mu kibuga ky'e Jinja nga bamaze okumukuba akalulu n'enkoona n'enyo yasalawo n'akomawo mu kibuga Kampala mwasinga owangalira okukakkalabya obuvunaanyizibwa obwamuweebwa wabula munywanyi buno yafuukira ddala ekizibu era wenjogerera kaakano y'omu ku basajja aboogezi abateerya ntama nga buli muntu gwe bagamba nti ogenda kumweŋŋanga ku seeti oba ku interview oba ku pano yonna omutima gusooka musenguka ne gumunobera ku mutwe anti omusajja muzibu nnyo atwala obudde okunoonyereza ku bintu by'ayogera amanyi okubiteekateeka mu njogera n'okubisabika wekyetaagisizza okuwoggana okusabula n'okuwuddiisa byonna abisobola ye Alex Waiswa Mufumbiro gwedduno munnayuganda ensonga eno oyinza gyogerako ki kuba waliwo omukyala eyavuddeyo n'ategeeza n'agamba wadde si ye nga baluganda naye tulina omuyisaamu eggaali ne munne ategeere nti ekintu kye bakola mpuuga si kya buntu bulamu. So ensonga nze nzitadde gy'oli nze omwana soda YouTube channel yaffe Export TV subscribinga commentinga ate sharinge ku Facebook TikTok tukozesa Export TV kw'ossa omwana soda. Ensonga nnyingi zikyajja mutaayi nga bwe nkujjukiza bataayi baffe aba Cambridge Junior School basangibwa Matugga Kito bano beekwate bagenda kubangulira omwana wo mutuuse ku ssomero waayo school fees ebikozesebwa eri ow'ekisulo n'owadde abisanga ku ssomero bagenda muyigiriza ku musingi ogutya Katonda enzikiriza y'omwana bagissaamu ekitiibwa. Mukama Katonda omulungi akunkuumye. Export TV to the world.